mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyaiti YouTube channel yaffe olwaleero nze nammwe abaana abawala abakyala njegadde mbalage ku ddagala lino ligenda kuba libayambako ku nsonga y'okwongerako ettama okuumirako ettama gwataliina okubeera ng'oliteekako ettama ly'obukyala lyenjogerako. Eddagala lino ligenda kuba likuyamba bulungi nnyo. Tugenda kukozesa kaamubiri, kano kayitibwa kaamubiri nga bw'okalaba. Kaamubiri kalungi nnyo ku nsonga eyo ey'okwongerako ettama okuddikuumirako. Tufune ne kafumitabagenda. Ne kafumitabagenda ono naye agenda tuyamba ku nsonga eyo ey'okwongerako ettama. Tugenda kukozesa kafumitabagenda ono wamu n'emubiri. Olikozesa otya? Funa mubiri ono sooka omunnyikeko mu mazzi agookya. Kakwate okanyikeko mu mazzi agookya olw'ensonga kabaako obuwuka nga bw'olaba buno buwuka. Osooka obutte okooze bulungi katereere, n'oluvannyuma nemuko weewumba ekkono naye mwozeeko bulungi munnyikeko mu tuzzi otwokya oggyeko obuwuka. Bw'omala kusaba weeteeketeeke bulungi. Nkusaba osaleko enviiri ez'owansi ku bukyala ziggwereko ddala. Enviiri bw'omala okuziggyako bulungi nnyo beera ng'ofuna akatawulo, ofune n'amazzi agookya oba agabuguma. Teekamu akatawulo beera nga ovumbavumba amatama bulungi nnyo. Vumbavumba obukyala bwo bulungi nnyo. Vumbavumba. Bw'omala ogavumbavumba siimuulako bulungi, siimuulako. Bw'omala okusiimuulako sooka ofune omuzigo gwe tuyita omuzigo omuganda. Kwata mu muzigo ogwo beera ng'osiiga ku matama go gasiigeko. Omuzigo gwo ogulekeko gumaleko eddakiika nga 5. Kati eddakiika 5 we ziwera beera ng'ogusiimuulako omuzigo bulungi nnyo. N'oluvannyuma kwata eddagala lyaffe lino ng'oirongoosezza bulungi beera ng'oggyako obukoola buno obwa mubiri. Twetaaga bukoola buno obulaba. N'ofuna n'obukoola bwa kafumitabagenda. Era ofunako bukoola bwokka buyengere mu ngalo oba bunyigirenyigire mu ngalo. Binyigirenyigire mu ngalo bulungi. Kwatagana amazzi beera ng'ogasiiga ku matama. Gasiige ku matama, gasiigeko. Siigako ng'eno bw'omasaajinga. Siigako amazzi g'eddagala gano nga bw'omasaajinga amatama gagenda kuvaayo bulungi nnyo. Kwata mu bino by'oyenze nga bw'osiiga ku matama. Siigako nga bw'omasaajinga. Siigako nga bw'omasaajinga amatama go gagenda kweyongera ku gwatalina ttama beera ng'oliteekako ligenda kubeera nga lyeyongerako bulungi nnyo. Naawe aliina osobola oddikuumirako oba okulyongerako ng'okozesa otuzzi tuno. Osobola okugalekako okumala essaawa nga nnamba ng'amazzi ago kwegali gano. Bino nga kwebiri ng'obisiizeeko bulungi. N'oluvannyuma osobola okubeera ng'obinaabako. Ettama ligenda kweyongerako bulungi nnyo. Ekikulu kya byonna siigako eddagala lyaffe lino eno nga bw'omasaajinga. Okitegedde beera ng'okikola ng'okiddiŋŋana ettama ligenda kweyongerako bulungi nnyo. Kyekyo kye njagadde okubeera nga nkubuulira. Kola saaviisi beera ng'oteekako ettama ly'obukyala bwo. Kambe WhatsApp namba yange osobola okumbuuza nja kwongera okunnyonnyola ku viidiyo eno. WhatsApp namba yange eri 077873401. Yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyaiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako mubeere bulungi. Mweraba.